atidde nga bagamba owaayi kirabika nzaddako oba nze gwe bakima n'ebirala awe bityo ebyo nabyo tujja kuba nga tukola ki tujja kuba nga tubitunuulira ate nera nga twongera okubitunuulira abakozi ba public service emisala gyayongezeddwa kirungi kibi ekyo kinazza emitima gy'abantu tunalaba obuweereza omukulu agenda kuba atubuulira. Buganda, obwakabaka bwa Buganda bwavuddeyo bwo ne bulangirira nti bwakuyimirira wamu ne Lukwago. Kyeki kyakugambye kati bwe tuba tugamba abateeso bavuddeyo ne beegayira president. Buganda nayo nevayo negamba nti tuyimirira wamu n'omwana wiitu yeneeba enkola y'eggwanga oba bwe tuba tugambye kulwanyisa nguzi, bukenuzi, bunnanfuusi, butujju, bino bwe binaayingirangamu nti mwana weeka wadde yakoze bw'atyo naye tumusonyiwe tumuddiremu, ekyo kinaayamba eggwanga okugenda mu maaso oba tekiyamba eggwanga kugenda mu maaso. Sabbiiti eno y'emu mwe tulabidde ebbaluwa okuva e Namunkekeera eya omukulu Genosale ng'ayogera ku nsonga ezimu naddala eza Lukwago, Besigye, ng'alagira Mao n'era n'alagira n'ebitongole ebikuuma ddembe bivengayo bibriefinge oba bitegeezenga Mao ku ebyo eba bigenda maaso mu ggwanga n'ebikwekweto. Sale Kinaamu yagaa nti n'okukwatibwa kw'abantu mu kalulu abamu ne bakidinappingibwa naye byonna yagamba nti Mao alina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola eggwanga ku bintu ebigenda mu maaso. Oyo aba yakamala okuvaayo ne tulaba ebbaluwa yate pulezidenti wakwogerako eri eggwanga olunaku olw'enkya ssaawa 2 tugamba ki ekigenda mu maaso. Ebola yattuse oba state of nation address ate no yaki endala. So emikutu gy'amawulire gyonna olunaku olw'enkya gigenda kubanga giwuliriza okwogera kwa pulezidenti okunaabaayo essaawa 2. Twali tuli awo nga ne omukutu ogumu guggaddwa. Ebyo byonna biri mu ggwanga Uganda. Freedom of speech, freedom of expression eba esigalawa. Muzikiriza omukulu eyanjule ate tube nga tutandikira awo n'ezimu ku nsonga nga bwe nzimenye. Nnyingi ensonga ne tujja kuyitamu. Oyingire wikendi ng'otegedde ebintu nga ebitambula. Ntera okugamba bwe mbiraba bw'obiraba oba bwe sibiraba bwe bw'obiraba. Ddoboozi lya Parliament sayinza okulaba Sebo. Mbuuza kubatuuliriza tutandikira. Sebo neyanziza nnyo mukisa guno gwompadde akawungeezi ka leero. Abatuuliriza amannya ganze Lutamaguzi Ssemakula. Nvudde Nakaseke Sebo. Nakaseke bakutumiddeko nnyo mu naddala abalimi. Ebiro bino tulifa abalimi tulina nnyo okusomoozebwa kungi nnyo naddala ekyeya. So njagala kubira omulanga naddala abantu baffe wano mu Buganda okufaayo ennyo wano mu Buganda osanga abantu abeekubagiza tulabanga nti tubagala ba Lutamaguzi boogera batyo kubanga bo ffe embeera etunyiga mu nsi tewali mbeera gwetanyiga. Abantu bonna abasinga embeera ebanyiga naye okusuusuwaza ensonga ezimu kyekituyamba okuvuunuka. Njagala mbadde ndudde okulabako Ssebo mukama wange nakomawoko wano nga nakava mu kalulu. Abasajja nga banyaguludde obuwanguzi bwange era nabakolimira nabagamba gavumenti yamwe akalulu akange bakabba misana Ssebo waliwo omukulu omwe waffe yajja n'alagira nti otalina kulangirirwa ne bakatwala ate nze ekyenjawulo era saagenda mu kooti nabagamba ensi tugiryako makoola mu ensi mugitaddeko amaanyi mubbenga n'obuwanguzi bw'abantu n'ekyasinga okunnuma nti ewaffe eruweero eyo kuba Nakaseke yali Luweero Bulemeezi abasajja abo gye baleeta obutalo bw'obubbi bw'obululu ne tufiirwa miliyoni y'abantu naye olaba mujja ne mubba akalulu ka Lutamaguzi misana bakwagaza misana simanyi ng'omusajja tulina byakulwanya era nabagamba nti buli eyeetabye mu kubba akalulu ka Lutamaguzi togenda kuba na mirembe paka nga mugenze. Ekyo kyonna kiteekako naye simanyi waliwo abantu Katonda baatonda nga balina amaanyi ag'enjawulo ng'ayogera ekikye ne kibeera. Era abakulu abamu badde bannoonya ennaku ezo mbaokumpa omulaga omuntu azze okukutemula kange kaalina okutemula Nambozi ogolabo kaliko okuntemula Nambozi ogolabo w'emukono omubaka yankubiranga batunoonya abantu basatu okututemula. Nze nali namba 1 Nambozi namba 2 Muwanga yali namba 3 Muwanga Kivumbi naye nze negambako Muwanga Kivumbi nti waliwo embeera eriwo
weetegula olabe ng'okozesa amagezi gonna. Namboze ne mugaa tudduka ensi yaffe abantu abasinga otuyisa obubi bajjanga banoonyi ba bubudamu oba batabani b'abanoonyi ba bubudamu era tebalina mpapula. Naffe bwe tulitandika ng'aba South Africa nkugambye we bakuzaalira mu ggalagi oba ofuuse emmotoka webakuzaalira mu ggalagi oba ofuuse oyinza okubeera wano basobola okukuzaalira wano ng'abamwenda abamutukolako effujjo mbu banzaalira wano so what. Naffe ebiseera bwe binaatuuka ne tuyimuka ng'aba South Africa ne bw'olaga amalaalo tukugamba wagateekawo mu bukyamu. Owagira ekiri South Africa kati? Kati ekiri South Africa obanga ganti okiwagira. Ekiri South Africa kirimu obubangalavu. Nze kuba South Africa ngendayo Cape Town. Kirimu obubangalavu. Ensi bwe yatuuka tetulina nnyo okwesosola nnyo. Kituufu ekyo. Tulina kutunula ng'era wano ne batunuulira ku musajja ono Munyarwanda gundi Muganga. Natunuulira abasajja abamugoba nga bamulanga kuba Munyarwanda. Ne mbagamba kuba nze omanyi ebintu ebyange mbyeyimirira nze wabeerawo amazima go. Ne mbagamba Muganga yeko Omunyarwanda ali mu gavumenti oba mu Banyarwanda abasavinga mu gavumenti asinga okuba Omunyarwanda ennyo. Kuba kyebaawanga. Era waliwo n'omukulu omuprofesa wange gwe tukola naye argument. Musomesa ku bya IT. Ze profesa. Naye namugamba nti bw'oba argument nti muntu wa ggwanga lye. Look at the merit of that individual. Competence. Okujjako n'ebifo ebimu ebiba ebyenkizo. Kwanza namugamba nti bwe muba mumugobye nga yeewaana mbona alina okugenda kuba Munyarwanda. Namugamba nti muba mumugobye muwe ensonga ndala. Nesiga nti ya Munyarwanda kubanga nze nyinza okuwa nti almost 80% ku bakawo Banyarwanda. Abo nga temubagoba. Nekugaba ba DPC beggwanga lino 80% Banyarwanda nga temubagoba. Nekugaba RDC 80% Banyarwanda nga temubagoba. N'abali mu bitongole bya government board bade kuba n'abeetuuma amanya gaffe wano. Ne mubalekera yeeyo. Lwaki bo temubagoba? Ne mugamba ne musomesa. Minister is a political head. Yes. Si agenda okuwa passport. Namugamba omanyi lwaki namulumulwako yampanga sikaala z'abaana b'e Nakaseke ng'atuyita ababaka nagamba wadde zabwerere sikaala oyo Dr. Muganga nagamba wadde naye zabwerere nenze nga namutwalirako abaana bataano abava ewaffe Nakaseke nengera. So nabagamba nti bw'abanga mutegedde nti ono mumulonze nga Munyarwanda eyamulonze olowooza tasooka kukola verification due diligence n'amanya eggwanga lye na biki mulonda bulonzi wali eri nti nga bwa Francis Jango ofuuke minisita omuntu yenna ng'agenda omuwa obwa minisita security esooka kukola kunoonyereza gwani ovaawa biki naye mwenna abasajja abakulu n'abasobola babazanyira ku bwongo nti Museveni yakedde Bukezi n'amuwa ekifo nga tasoose kumutegeera. Ne mbagamba nti minister is a political head. Si tamanya ne asobola kale okulambulako naye abakola ku passport kuba no beekwasanga nti ekifo kya internal affairs kiri very sensitive kuba kikkiriza nti ono afune passport akola ebyo bikolebwa ba technical people. Gwe minister you come and supervise. Ministry yeberamu directorate. Ne mu ministry ya internal affairs ba technical people almost 70 Banyarwanda. Bonga temwabagobayo. Kakati nze byombi bawa nembibateera mu ddiro. Ekikusoberako kiri kimu. Gwowagira abasinga bibagaana okuwagira. Ngenda kujjukiza. Wana abantu bali bakuba hamu. Gwe wava nogade ndi opposition. Hamu kyakoze mu kibuga. Akikyusiza ekibuga. Ayinza okuba nga mulimu ebikyamu byakoze. Naye tusooke tusiime kino. Nze nagendayo nga parliament etusindise. Ningendayo nagendera mu biti bibiri nga gundi shadow minister w'ebyettaka. Speaker nampa olukusa nangamba mugendayo munoonyerezeeyo. Nentuuka wali eri nga ndaba abaana abasinga okukolawo baffe. Era omusajja omu nanjogerako naga muleese olugezigezi lwammwe wano neffe wano we tujja ekyokulya kyaffe mwe muli mu parliament muyoola ne mugamba waategeddeko ebigambo bye bye ngenda okwogera. Nentuuka wali ne mugamba nti mukulu Ham regardless oba business zizo oba sizizo njagala kugamba ekintu kimu ffe twagala ffenna nkulaakulana. Wano baasalanga abantu ensawo naye kisinza okunsanyusa abaana baffe bawadde emirimu. Bino ebisigalidde binitiggulidde wafunawo otya biki gezaako okulaba nti abantu abajja mu bifo bino be mubadde musanzeewo nga muleeta enkulaakulana mubafunira alternative areas
wabadde kubagana amaduuka emugali tusobola n'okugamba nti ababadde wano mujja kusasula 50% for the next 5 years ababadde wano n'abalala nga mubakwata obuntu bwa butono nnyo wano abantu bwe bazimbulukusa bwe tusobola okusolovinga nenvayo nze nenkyogera nako nenkiremera nako ku parliament. Development is development. Abamu bekwasanga mbu wano hamu wazimbye yaleese amataba nembagamba nenatete amataba agamalawo polisi ne mu polisi nga tekola olw'amataba nayo amu ataddeyo nembaleeta wano ku Jinja Road kwanza ebyange wakineyogerera nze Museveni yanoonya emirundi egisukka mu 50 era nze omu ku babaka ba parliament banoonyeze naye namugambanga nti sebo nze obulimu ogwange tojja kungula kola ekyo abantu kye beetaaga nze ojja kundabanga nange nkuwagira ng'okoze ekyo kola ekyo abantu kye beetaaga era nze era ne bwe bajja okutwala akalulu kange nze okwawukanako n'abalala nali nategedde dda saateekayo kulwanako nebuga mutwale kuba baali ekkuba buli lingire nakaseke baaliteekako amagye si butiitiizi si buli lutalo nti olwetabamu waliwo entalo zoyingira mukati olaba Russia yayingira mu lutalo e Ukraine ne bagamba Putin nti abasijja abo boyingiddemu walisoose kubala nnyo kuba olutalo lujja kuconstraininga resources ng'obusajja tebumala tojja kuvaayo ojja kuswala Russia Soviet Union akasika liene kajikuba netse bakasajja kabalemedde olutalo lugenda myaka abamwali muloza ntugenda kugwera mu simanyi mu wiki 3 ebyo kulwanyisa Russia byerina kati si buli lutalo nti olwetabamu ate si buli lutalo n'olutalo lusobola n'okubeera ku lusebenjulwawo naye n'olutunulako n'ogamba sijja kuyingira era nze ewange bwe bajja okubba akalulu baali bayinfominze dda ng'ewaffe yonna bayiyeyo amagye nebaga nti abasajja baalangirira oba otya tulina kuddayo oba otya n'enkiiko baazituuzanga nze bwe bajja okwawukanako ne wa Muwanga Kivumbi ndowooza Muwanga Kivumbi teyasoma biro Nambooze ye yayagala okudduka mu ggwanga nimuga nedda wano waffe abantu abasinga okutukolako effujjo bajja wano nga banoonyi ba buddamu era tebafunanga mpapula ne bakitaawo n'ennyoko baabaziika wano nga mwajja nga banoonyi ba buddamu ositiruwe refugi era tujja kubuuza wajja otya wano nti simanyi kitange bamuteeka tugambe nti ffe twekolera constitution yaffe olira sebo waliwo constitution empandiike ez'abannabyafuzi ze bajja nakyo kuba kati eno gye bakola mu 95 tugiyita Museveni's constitution gyabuluddeyo nayo nabagikuutiza era bwe tufuna omukisa ne tufuna obukulembeze tuddayo ku ya 1962 ne tugamba katwongere ebirowoozo byaffe kubanga by 1962 amawanga 15 gaali haire represented buli muntu yaleeta ebirowoozo naye eno yali constitution ya Museveni n'agyekolera nayeewa amaanyi buli kimu kyonna tugenze okwekanga ng'eggwanga liweddewo nga buli kimu kyabwe buli kimu bebagirirako ode balonda bagavana bebalonda basipiika bebalonda buli kifo kyonna ntubuuza nti abakola constitution era beewuunya nnyo mu emitwe gyammwe engalabizammwe abatenda abakola constitution eyo busimanyi ffe twagikola nga tumanyi nti omukulembeze agenda kubaawo myaka 10 ne bw'oba ng'ogenda kubeerawo myaka 10 sikuwa ultimate powers okudeciding on everything. Waliwo ebintu abantu bagenda mu America ne bafuna obutuuze n'obeera American citizen mweri mu America naye waliwo eri ennono yaabwe gy'otasembera gwe Francis yadde oli mu America they can accept you nga bano Obama waliwo ebifo ebiringa bya nkijo nga mu America yalina okibaako kuba yamanyi foundation principles za America bino bye mwajja wano bwe balaba wano mu Buganda simanyi mbu Abaganda tebasosola tewaliwo nsi estanding nga tesosola simanyi ettaka terisenguka simanyi Abaganda tebasosola nedda genda oba oyagala okumanya nti abantu basosola gende Germany yemu ku nsi esinga mu democracy gende India okimanyi nti omuyindi tasobola kukuwasa kukufumbirwa ne bwoba ne sente meka waliwo benasoma nabo ku Kampala bayindi abo ne bwoba ne sente meka emmere yaabo kusoma bagiteeka yokka ensawo zaabwe bazikuuma zokka naye ffe wano besimanyi baliwo omanyi twagaana okukkiriza nti General Museveni bwe yawamba eggwanga lino yajja n'amagezi mangi ng'abategedde tukkirize era nze omu kubakkiriza Museveni alina amagezi nti Museveni abala ebyobufuzi
Sajja mugezi yasooka kumanya ankubala ebyobufuzi byanjawulo n'obugezi byanjawulo yasooka kumanya nti kiki ekikuuma Uganda, mutima gwa Uganda guli luddawa, n'amanya nti ye Buganda. Naddira buli kika kya Buganda n'akiteekamu ensowole, ogikuba wansi ekigwo, era buli kika kati olaba kirimu olutalo oba ebyo mubigoberera. N'osanga Omuganda ng'alwana n'Omuganda, eyeetuuma Omuganda ng'alwana n'Omuganda, eyeetuuma Omuganda nga bamuwadde ssente n'amaanyi ne powers, n'amanya nti bwe nakuba Buganda n'engiteeka ku ttaka n'engijjako n'ettaka lyayo, ebitundu bya Buganda byonna ebyo babigabanye, ye Bugerere simanyi muyitayo Kayunga, ene waffe Bulemeezi gye muyita Luweero, Kyaggwe gye muyita Mukono, ne Buddu gye muyita Masaka. Ne babawa abasajja abo powers, era ffe tuzze tugamba abantu baffe abakyalimu ensa, abakyalina emmizi, abakyategeera, abatawukuuse na bukunkumuka Museveni bwagenda abagabira nti Buganda ttaka, muve ku biboozibozi. Ebiro bigenda kutuuka nga mu Buganda n'okwogera Oluganda nagwo guyinza okuba omusango. Bwe wakyaza wano ng'ogenda mu kalulu eri nakubuulirako nenkugamba nti ebitundu bya Uganda byonna ebirala bituuze enkiiko. Abateeso batuuzizza olukiiko, osobola okugenda n'olutulamu. Yadde nze nina muganda wange omu yawasa omukazi omuteeso abeera bweru, muganda wange nga bumanyi abo ab'ebweru beenoonya, naye yakomawo keeno n'agendako ewaabwe nga balina enkiiko zaabwe, simanyi oba be molimoli oyo mukulu wayo bamutuuza eri ku lubalaza kakadi kamakolako sembe bweto yatulawo bamutuuza eri ku lubalaza wadde yawasa nkumalira Bangoma Njime bagenda okwesimbawo eri mu Banyankole. Abanyankole be bamu ku bantu abasinga okuba principled. Very principled. Bakubeetuuma Abanyankole, naye nkugamba de Banyankole. Beruyo Banyankole, very principled people. Semba wakati awo ngenda kunyumiza emboozi y'Omunyankole amaze okuva mu Bulango. Tova tindi neona ebo Lutamaguzi abe nakaseke emusajja agamba akaluluke lwaki abe nakaseke tebakakuuma era waliwo omukulu yansanyusiza yajja ennaku ezo bandiyewo omubi yajja ennaku ezo ng'alina issue zaleese ne mugamba bwe tubanga tulwana nga batubbako obululu muvengayo esiganye kuba baakuba amasasi
era balwana muga Katonda zomanyi musajja mukulu abaina kaseke balwanako naye amasasi bwe gavuga ennyo era bonna ne baggalawo amaduuka nga babba kalulu bakatwala misana bakatwalako misana nga batunula naye fe enjawulo yaffe n'abalala waliwo bw'obala ebiro era bannabyafuzi abasinga bagwa mu ntata butabala biro fe bajja batwetegekedde ekitundu kyaffe ebyo bye mulaba ebisinga abantu ababaddemu bagenze babasengula mu lyonna ettaka balyetaaga eriri eyo era nagamba abantu baffe kyasinga okusasira kyenjagala okubebaza ab'enakaseke abatuuliza n'abalala nti emirambo tegyagwa nga bitundu birala nakaseke era n'abalala baali basuubidde tibagenda kwekwasa nga bino ebisangosango byolaba ebiri kuba muwanga mwanga kivume nti wassa abantu yassa abantu noga baleke batwale obukulembeze mu nsi muno buli kimu kiriko ebiro byakyo tubadde mu palamenti awo nga Amongo wa kitalo nyonga bwajja n'enguudo baziggala amundu ne zikookirwe lubuja ono oluguudo lwe basiba oluguudo kuva enakasero gyasula paka ku parliament kakati osomanga nnyo ebiro fe ababeera mu byalo bw'oba onoobeera ku kyalo n'owangaala otunuuliranga nnyo abakadde abawangaalidde ku kyalo ekyo tebatera kubeera mu bubugabuga babeereyo ffe tuyitayo ku lukooto wansi abeera eyo obudde gye busooka okuziba bw'omusanga ayanula emwanyize naye nga waggulu olabayo obuleerere butono naawe yanula kuba abamanye era nabaana abali mu buyinza bwe bajja baali bantu balamu lwakukyuka baali bantu balamu ne beegonzagonza nemubawo obuyinza mmwe kuba mwe mweteekawo mwe mwabayambako okulwa babanunula embu abaganda bantu balamu ebiboozibozi ebyo twabigoba nze nkozeeko mu bitongole ebyenjawulo nakolako mu European Union manve makerere nenkolako mu UN naye ebitongole ebyo byolaba ebisinga byonna obunene bifugibwa Bayudaaya Isirayiri Bayisirayiri bebafuga World Bank bebafuga United Nations bebafuga zino mu Germany omwo bayitirivu nnyo bebafuga zino European Union era abamu bagamba Germany kuba Germany beyagala nnyo bematira nnyo lwaki tova mu mugundi eyo mu European Union Abayudaaya bangi naye bwe badde ewaabwe era bebasinga ne technology bebafuga n'ensi mu bya military bwe badde ewaabwe nga bali mu nkiiko zaabwe ez'Ekiyudaaya tolaba nti eddiini yaffe yatambulira eyo bakugamba oli mu Yudaaya ovaawa gwani fabaawa n'olwokuba bagwamu empeke buli omuntu asanga ayingira buyingizi neyekolera byayagala ensonga lwaki nti nakugamba nti ne Buganda bagitutte mukyali mu biboozibozi ebyokwekunya Buganda nakugambye sebo bino biwulirize nakugambye nti bw'ogenda Abanyankole be bamu kubasinga okuba principal ewaabwe bw'otuuka ewaabwe ng'olukiiko lwabwe balina olw'ennono we batudde babayita lw'abanyakitala lw'abanyakitala ne bw'oba wawasaayo omukazi ne bw'obayo n'akabanja tokkirizibwa kubanga olukiiko lw'abanyakitala era bakugamba ebiboozibozi byammwe nti simanyi mbwe ettaka terisenguka bitwala eri ewammwe era bo basigala ne bwe kuba kulonda era nkibeebazaako Munyankole n'akusima munonga ampuliriza nkibeebazaako ne bwe kuba kulonda alonda Munyankole kuba akimanyi nti be bamanyi ebizibu byabwe mwe ne muteeka wano ebiboozibozi nkulagana eky'Abayisirayiri n'ekyabayudaaya mutu nemuba ne Buganda caucus 80% nga tebogera Luganda eyo saagituulamu era naleeta ebirowoozo byange ne mbagamba bunutateekawo caucus 2 temujja kundaba Buganda caucus nabagamba muteekeewo Baganda caucus ne Buganda caucus yegira nobeera mu kitundu kyo nga abakukiikirira bava mu bitundu birala ne bava wano bakiika ate n'eri ewaabwe nga bakiika ate ewaabwe tebakukkirizayo mu Buganda ya buli muntu naye ate bali eri ewaabwe
bano bannaffe olw'okuba bonna batunuulidde bukunkumuka bwe babawa bonna bwe bacamuka bonna nga basirise bati nze baganzi watabeerawo baganda kokasi nze ndi muganda Setuuma ndabye eya Teeso Parliamentary Caucus webera ne abateeso era boogera mu Luteeso naye ffe mu Buganda kokasi ebintu ebimu bitegeera babyogera mu Luzungu mbo simanyi ffe tugatta yensonga lwaki tuli w'amaanyi oli w'amaanyi nga neewuwo batuttewo enyanja zonna bazitututteko n'ebibiro byonna babitututteko bw'otuukeyo mu bitundu akayumba akasinga obubi ka Muganda simanyi ososola mu mawanga mpulirayo ensi etasosola kale abasajja baakyoli eyo batuuza akyoli gundi ekokasi genda otuleko mu lukiiko lwabwe ate boogera lwabwe genda era teboogera lwe Luzungu baga tuzzeeyo eka kino kyawuliranga gwe bw'oba osoma ku Bayibuli nti Abayudaaya baafunanga olusirika lwabwe bagamba tugenze ffe ng'Abayudaaya oba oli mu Kaludaaya tojja mu lusirika lwaffe ne bw'oba wawasa Abakaludaaya ate bagendanga mu lusirika ne beeyawula atali mu Yudaaya mu Kaludaaya waliwo Abakaludaaya simanyi Abajebusayiti ne beeyawula bakiyita okweyawula ne babaleka mmwe bakuleka n'obeera ewaabwe n'ozimba ennyumba olinawo naye ne beeyawula ne bamanya nti wano waffe era tugenda kuteesa ku byaffe yenno n'eri Amerika Omumerika gyakugambako ensikire gwe ne bw'oba bakuwadde nti wan American citizen by all means ze mukozi ofuuka Abamerika naye waliwo ennono yaabwe eri gy'otakkirizibwa gwokimanyi nti waliwo ebitundu mu Amerika eyo biri mu Alaska nga ne bw'oba pulezidenti tokkirizibwayo kugendayo kyekyo ogeze nayogera ku ekyo Omukaludaaya kyekyo kyendaba Katikkiro ne Buganda kati kyeyagala okukola nti Lukwago yeewaffe naye tugenda mubeererawo oba bw'olaba Katikkiro kyali mu kukola kyekimu ne Teeso Parliamentary Caucus kyegezaako okukola kitya okuvaayo okulwanirira abaabwe kati okulwanirira wootya Lukwago embeera gy'alimu teyawukana nnyo naye Amongo Lukwago tosobola kuddira munnyo n'okugeraageranya n'essukaali oyagala kwonooneka ani munnyo ani ssukaali wa Lukwago yakoze eki yabbyani Lukwago yabbyani yamanya ku plan ey'okusuula obukulembeze for how long yagimanya kumanya dde kati bino ebya Lukwago bya bufuzi oyo politics era ffe tubikkiriza nti mu biseera by'obufuzi waliwo naawe bw'otyo omuntu nga bw'oba otambula ewaffe mu kyalo mu Kayinja nga mulimu ekkubo n'olaba ekisanja Lukwago omusajja gwe nja kuba nkuggyeemu amannyo naye ng'ekisanja kyekyewujja ku kitooke kuli kakati naawe ogezaako noga nkulaba tolowooza nti sikulaba naye bw'oyitawo enkeera n'olaba kyabadde ekisanja kakati nabano waliwo bw'obeera mu buyinza n'otuuka okupanikinga nga ne mukazi wo waawako omutya ani atya wanaani nga mukazi wa ajje n'omugenyi awaka n'oga mukyalo kati wanaani atyani kakati bano abali mu buyinza batandise okweraliikirira abajjanga nga bakuba enkuŋŋaana bayimirira ku mamotoka waggulu kati bamuteekawo akayumba nga ak'emberenge n'abeera muli eri ne bamwetooloola onarebezo bulletproof glass anti kyenkugambye nze bulletproof mu giraasi gyo ngamba nze nkageragera ng'akuuma k'emberenge kafaanana wali nga nawe muwe kukuma nogawaaye mu myaka giri ng'oyimirira waggulu n'amagulu n'owanika ku mamotoka kati batya nnyo kati naawe otandika okutya era naawe akasaawa 12 bayingidde ng'ate balira ne kajegere balira ne kamera balira buli kimu oyakubanga oli MP yagamba yali Ramadhan Gobi yagamba wane Uganda osanga omuntu ng'azimbye ekikomera n'ateekako sembule sengenge w'amasanyalaze n'apangisa asikaali n'afuna embwa ku nzigi z'ennyumba ye n'ayongerako bibbagala n'ateekako ne kufulu kati genda olabe oba ebiwe tebiriiyo genda olabe oba ewaggobi teri kamera oba teri busirikale oba teri mbwa embwa kamera ebiseera bituuka n'otya n'otandika okutya n'ekisiikirize kyo kiriwo kakati ebyo togeraageranya Lukwago n'Amongo ali mu politics wa Lakizale leka naawe Olukwago bajagamba odudde Lukwago ali mu politics wa transition kuba mu transition ne bwotemya obutemya nga abasajja batidde transition bagamba yagala kuyeekera
mukwate lwaki atemya nnyo gundi eyaliko vice president Paulo Muwanga yes yagamba ngo Obote omusajja Museveni ng'atemya nnyo bwe tuba mu lukiiko naye tebamukwata lwaki yakwata bati kugamba babeeraga mu lukiiko naye omusajja oyo ng'atemya nnyo nga tuli mu lukiiko Muwanga yagamba Obote era n'amuwoninga nti banemu mutulaba omusajja oluvannyuma ennyo Museveni ng'ayingidde mu nsiko nga Muwanga asigaye yaga nti bane mutulaba tuli babi naye omusajja oyo bw'alikwata ku buyinza nga bawakana mujja kusinda temutulaba nti tuli babi naye njagala kwejjusa nze olwaleero n'oteekawo Museveni n'Obote n'ensanga famire yange nga tetiikinze Obote ovaawo ewaka ate nze testimony waliwo kyotalaba ogeraganya nnyo Obote ne Museveni anti kakati kyenkugambye mbuulire Obote kye yakola Museveni kyatakoze nze nkubuulire nti fe Obote nga waali twalina ettaka lyaffe nga bajjajja baffe beegiriisa ng'ewaffe weewali ewaffe tewaliiwo ensi Buganda ttaka si bukunkumuka bwe babawa ne mukyamuka simanyi obumotoka obusente obufoofofo obwo n'obutiibwatiibwa obutalina makulu Obote yattanga abantu atya gwe mpayo nze nva Luweero nze abantu beewange baalimu mu lutalo nkubulireko omu yali minisita Mengo yali mulwanyi historical number 3 Museveni nga mmanyi mbooya era afudde amuwandalusu bamuyitanga Dr. Jaka Luyombya yali jjajja wange omu kubasinga okuwa Museveni emmere mu nsiko bamuyitanga Muwanguzi wali olusozi Walusi wali ekiwanguzi Museveni amanyiwo bulungi nnyo yali jjajja wange nkumenyere ki kakati bwe mu kitundu kyaffe gino gye tuyita Bulemeezi bw'otuukayo mu biro bya leero ne mu biro by'Obote Obote yafuga emyaka gyawere 10 tegyawere ng'ate tumulwanyisa twamutuuma Kawenkene Sserwajja okwota Obote teyafunako mukisa wano anti nkubuulira kubanga ebibi bikirana waliwo sitaani omubi ne sitaani kakati waliwo kankuwe ekyokulabirako waliwo sitaani omubi kankuwe ekyokulabirako Yezu we baali bamukomerera n'ababbi abalala babiri naye omubbi omu yamugamba mazima nkulayirira olwaleero tugenda kuba ffenna mu paradise okimanyi ekyo nti baali babbi babiri omubbi ono omu namugasebo mukama wange nti weeyita mwana wa Katonda lwaki teweenunula ku musaalaba lwaki teweenunula ku musaalaba omubbi oli n'amugamba nti ffe tetwalisaanidde nakutukomerera naawe kubanga tolina musango era nze nzikiriza nti tolina ki musango tetusaanira nakubeera wano n'amugamba nti mazima nange nkulayiriro olunaku lwaleero tujja kuba ffenna mu paradise ababbi abo ababiri tobalaba kwenjawulo bombi babbi naye n'Obote we yali Obote yatuwanga emirimu ku meriti naye olwaleero kya Francis ng'oyogera amazima osobola ofuna omulimu mu nsi yo muno okutegerekeka nga tuli ku kabinja k'abo abasajja oba tobawasizaamu oba tebakuwasizaamu waliwo omusajja wange omu yali ava ewaffe Bulemeezi sijja kumwogera bamuwa ekifo ne bamuwasisa omukazi emisinde mbwava eri ewaabwe mbwewasa omukazi ava ewaabwe mbwomulimu gwoba wewaayitawo emyaka 2 ne bamugoba oyogedde ekyo waliwo yagambye singa former speaker Amongi kifo ky'okufumbirwa magogo yawasaamu omunyankole osanga omulimu gwandibadde nti oyo sipiika tukkirize ne wakubadde abantu amu tetubawagira gavumenti kyekola kituufu ku sipiika kituufu yayitawo mpaayo gw'omupiira kibwe yakuyisizaawo ogw'emwanyi guyamba gwe ogw'emwanyi guyamba Museveni yakimanyi nati yagubateerawo mwe wakimukkiriza engalabi zammwe zikozesa ng'ate oyize mu byafaayo by'abakadaga nalabo bamutwala emisinde Kololo n'alinnya n'akamotoka nga yeerabidde mu masappe ge yalimu
n'otosoma kwolanya kitaawe yakaaba nti yaddemu muziika wano naye simatidde lukooli zibaye lukooli tamatidde kufa kwa kati ono muganda wamwe sekandi okulabawo nga yezinyisa amazina musimanyi temensingo nga bwazina mumuyita mujega kubanga bakwagalawo weefuuna kwefuula kapere sokolindeko sekandi byakola sitabikola nti tategeera naye abikola kwekuuma goloja sekandi tategeera okumukwata ebifaananyi n'obuvubuka buli nga bukuba endongo nga baga temensingo namulaba gulawo mabaala wali kukisemengamba former vice president ali mu kugulawo osobola kusanga former vice president we Kenya ng'ali ebyo ng'ali mu kuzinaazina mbu temensingo alenge bali yakugulawo bya wanu anti bwagendayo tawagirangako kunupu naawe asitaga fly tawagiranga kunupu naawe totulimba ekyo totulimbangako abo kubebamu abatasoma byo dowooza ya parliament mwoli nebatamagwe kakati mu nsi eno bw'oba onoogibeeramu olina okusoma nnyo ebiro n'omanya abakwagala n'abatakwagala n'omanya abakukozesa ne b'okola nabo okulwa obulungi kubanga lino eggwanga ffenna buli omu aba n'omulimu gwe ovunaanyizibwa mwami Museveni we yali akava mu nsiko yakiyitanga okulima olubimbi nti buli omu alime olubimbi lwe kati bw'omubeera mu nsi nga mulina abantu abavaayo ne bakola ebintu ebisobola okuswaza ensi yammwe openly nga kati boolaba ekibadde kwa palamenti erina kuba kyakulabirako mwe mukola amateeka mu palamenti oba abaasoma amateeka lo ndowooza tebawera na 30% naye be bakola amateeka n'abamateeka ensi yakkiriza nti yadde temwasoma mateeka naye mukola amateeka getukolaki getutambulirako kuba ne balooya batugamba babagenze makooti nti gana amateeka getutaputa palamenti yagakola nga naye mu palamenti abasingamu tebasoma mateeka we accepted that kati noono sipiika gwendaba mukaabira sigumusalira naye ate sibeera excited sikyamuka kuba eggwanga lino ekitutuusizza we tuli kukyamuukirira nalaba wano ennaku ezo nga mukyamuukirira ku musajja ono gwe baleeta mbu yasazeeko abaana obulago ono owegaba byakomawa koka Uganda nakuleba nenseka munonga byakomawa anti kulaga okukyamuukirira okuli wano abantu ba wano tunenyeza Museveni naye yatusoma obwongo osanga omusajja gwe watwalako ekyalo kye n'okitwala n'omufuula emomboze enkeera n'omuwa 15,000 n'omwana ekitisaati n'akuwagira n'omuteeka ne ku kiroole n'agenda alye ku muceere ffe wano abasajja wano mu Buganda bajjajjaffe bakitaffe baabeeranga n'ebiraalo by'ente oba obisomako nga babeera n'ebiraalo by'ente balina ensuku ebyuma by'emmwanyi bibeera eyo ng'abagagga babeera mu byalo bano abasajja be mwawagira bwe bajja genda olaba ekiriwo kati olwaleero n'omutwalo ogutambulira ebigere nga bagukuyitira waliwo oligwawe 5 n'akuyita yesu nampita ye namwe emitwalo 5 nampita yesu ne mugamba oliko ekikyamu nangamba ondokodde ne mugamba nze sikulokodde ate n'ekyokubiri twalekedde awo ffe naddala abamu abali mu yofuzi okuyambanga abantu abamu waliwo abantu Katonda baateekawo okubonaabona nga kibasaanidde sinyiize ng'abantu bakyamuukirira ne batasoma biro ne bababonyaabonya tubonyebonya emyaka 40 nga waliwo akabinja akatusiriwaza wano myaka 40 nga katusiriwaza tugenza okuzuukuka Kyagulanyi ogenza okujja ffe abamu okuzuukuka netulabuka omanye abamu baagaana okumanya nti Kyagulanyi si muntu Kyagulanyi musambwa ate nkubuulira ebyange byenkubuulira ojja kubikebera oluvannyuma kankuweeko ku kyokulabira ebintu omusajja oyo Kyagulanyi byakoze ffe mu politics mwe tubadde n'atusanga bantu bameka abasobola okubikola n'atuuka n'okufuluma ku gavumenti n'essawa ya leero bakyebuuza wawe yayita wali gwe ng'oli munamawulire kuba namawulire munoonyereza nnyo
omanyi Kyagulanyi we yayitanga afuluma eggwanga alotandise bya kapa nti Museveni yali afuka kapa nze nkugambye kuba nze nange Musambu akatonotono Kyagulanyi wabeera Ssemusambu ffe tuli kusambwasambwa obutonotono obugoberezibwe kakati ebintu byazaakola ojjukira ebyaliwo mu kuyimba nayimbanga ennyimba eziranga gavumenti neetuuka okuyimiriza abayimbi ku lwa Kyagulanyi n'agenda eyo mu Arua abantu ne batuuka n'okuteekawo ebisangosango mbu yabadde akuba emmotoka ya pulezidenti amayinja mbu simanyi obulabi bwamu ne buyiika abala ne bagamba mbu yaleese kiguleeda mbu simanyi ng'akiteze mu kkubo asobole okuto gw'okimanyi pulezidenti wanaaba abeera security ebeerawo n'owakagaali emundu ze bamuteekako emundu ob'emmeka zaalagawa bino byabwe byabayaaye bye bawaayirizanga obote kekugambye olaba mu biseera by'enzikiza biri eri lwaki abantu ffe abava eruweero twejjusa kati tugenze okwekanga ebimu ku bye tusinga okuba nabyo ebyebbeeyi obote yabitulekera ngaki ng'eddwaliro ly'e Nakaseke mpaayo eddwaliro erisinga obunene mu Nakaseke ng'ogyeko obote lye yatulekera mu luweero bw'oli w'amawulire kikuwadde openire kwanze nakugamba nze seegula nze era n'omusajja omu yajja ewange ne mugamba nti nze enjawulo yange n'abalala ngenda ne neeyawula ne mbuuza nti Mukama ekintwala okubba olunaku ndya emmere yenkanawa ngenda okwekanga munenagana agabbi golaba agabba obuwumbi ogenda okwekanga otuuka ewaka ng'emmere gye eriri eribbi nga lirya kasowaani bwe kati obutula 5 n'eminwe gy'amatooke 2 n'essukaali eribbi baali mugobako terinywa naye nga libba obuwumbi neteeka kati nze neeyawula ne mbuuza Mukama bino bye ŋŋenda okukola bintwalawa ye munsimpangaalako ebbanga lyenkana ate nga bw'ofa bakuzika mu 5 ku 4 omanyi ekinyonyi kye bayita namuŋŋoona namuŋŋoona kye kimu ku binyonyi ebisinga okuwangaala namuŋŋoona kyekimu ku kinyonyi kiwangaala emyaka wakati w'ebibiri ne 2.5 naye kyekinyonyi ekimu ku bisinga amagezi amangi ennyo kirina amagezi mangi nnyo kati naffe wano kyovudde olaba tugwa mu ntata nze gambye natuuka ewaffe jjajja wange yalina ttata 6 mu biseera by'olutalo gwe gambye muwangu kankomewo tutandikirawo tovaawo kyendamunyatonyeza ennya radio Sapienza Kooli ndowooza ya palamenti mwe tuli kamakola ku nsimbi ate tukomewo tovaawo.
Kibuli, agenda Gaba, agenda Kawuku, agenda Muyenga, Bukasa, Kansanga mwena mbabuzaako abantu ba Makindye East mwebale kubaye mwebale kwekuuma kirwadde ky'Ebola bangambye abantu b'e Namuwonge eri wansi ku luguudo lwa Lwairwe wansi eyo mu go down te KCCA endowooza abantu abo yabagoba naye ekyo kiddayo eri obukulembeze enteekateeka n'okutegekera abantu ebintu ebyo byanjawulo enteekateeka n'okutegekera so abakulembeze ddimu lyammwe oba ddimu lyaffe okuteekateekera n'okuteekateeka kansobe muntegedde okuba nti abantu abo agenda okujjawo nga tayagala abeerewo ne wabaawo ekiba kimulese ewantu awo so ate bw'obeera nkulembeze tekikugjaako kooya ku mubiri kubanga oteeseza abantu bo ng'ate obateeseza mu mbeera nti bye bafunamu ebyobukulembeze ebya langi ebya nti ate empagiro nno nze NRM empunyira ziizi nti ate FDC ate NUP nedda bw'obeera mukulembeze eddimu lyo liba lyakuweereza kuba bonna b'oweereza mulimu eyakulonda n'ataakulonda Honorable ensonga y'abakabette ensonga tumaliriza okugenda batandika okwegayirira aba PLU secretary wa PLU nti abagambire President Museveni ababe nga batta Anita Among. Are we seeing a power shift from NRM to PLU? Kwa twagirabyeko ne wano nti Muhoozi akulye ekisi kibina akulye ekisinde kya PLU bagala omukutu ogumu ogwa NTV ne tulabe yandi mufo ky'okuyita minisita wa ICT Justin Lumumba abeerewo mu kukola bakwita okutabaganya oba okuyita omukulu wa UCC bayita Andrew Mwenda kati nwebuza Andrew Mwenda ina position ki are we seeing a power shift kati power shift gyemwogerako ne General Muhoozi akozesa bujega bw'abantu baffe banayogera bajega abantu baffe abasinga naddala abali mu byobukulembeze baagaana okusoma ebiro kabagambirawo olubereberye nti General Museveni ateekateeka bwakabaka bwe wano aleeta mutabani we naye agenda kukola ebintu bingi nnyo mu biseera bye eby'oluvannyuma muze mugaye nti be baana abasajja be tubadde tubeera nabo era ffe tetukyewuunya abantu be bajja ne bawamba ne bakolako effujjo ne bakola ki naye ekyo ate temukinenyeza nnyo bano babikola mwenga bannansi mwasuula ennanga mwalagajjala olwaleero ogenda n'otunuulira abasajja abali mu effo speaker wa parliament namba 3 mu ggwanga mu hierarchy mu protocol naye sebo naye bamusindika eri n'agenda mu kisinde ekya PLU agenda odduke naye bamuwanedde mu kigoli patron egenda odduke tukuwadde awo kati nga president alondebwa parliament kyobola bano abantu ba bulijjo tebakye bafaako leka kugugumula mitima gy'abantu kyaggwa leka abantu bagugumula omukulu w'ekisomesa bw'akubuulira ebifa mu ekereziya towakana omukulu waki w'ekisomesa bw'akubuulira ebifa mu ekereziya kubanga omulaba ali mu kisomesa abamu balo tebamanyiko ekisomesa naye ekereziya towakana omukulu w'ekisomesa bw'akubuulira ebifa mu ekereziya ng'oli musiraamu ate owakana nkugambye baabaga omukulembeze w'eggwanga agenda okuddako